Yes, nkwaniriza akadde kano oli otya gwe na following Fali TV gine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing anonyiga kale Kadama yafumbiddwa erisajja erizungu eryakolamu erina ensimbi enako nga Kadama kiba kyekooya bafuna ekizungu ekimusiyako bakina emyaka emeka atayagala mmanya omanya ebisesinga oluusi abasinga batagetenga ebizungu ebyo bikadde baba tagetinze byabusika biba ne sente kati bubifa oluusi ebyobusika bisigala mu mannya gaabwe anti obugagga oba obumaze awo obugagga oba obumaze mbina maaso nakazibwe yayongedde okubanga confirming nti yali singo olw'ensonga nti eriyo bangi abagala okubanga bamuwasa mbina maaso abagita Fali TV ki ilae ngo commenting ate osigale nga ogyekomideko updates mba nazo each and every single day negamba nti ka comment section wekali awo kantirawo mu comment section yawo aka comment yako katiki wansaawo mu comment section bagita Fali TV Fali Uganda TV UG kosa neke RTV Uganda now abali mu ggwanga lya Oman bagamba nti muri babode nyo kubanga mungi following Farida njagala kuwasa inshallah is it possible yes ndi single nakazi bwati kwa muzeemu nakazi bali mu kweperegesa oba just ibintu bya ddala bafe nabyo tumanyi nakazi bwe alina omusajja mpozi mwagadde just kumusanyusa busanyusa follower we nawe kisoboka munnange nawe kisoboka eno omukyala takaddiwa naye abakyanga tebakaddiwa tukuze tubawulya naffe tuno tukuze tubeera kaddiwa bakyaliwo bana bakazi tebakaddiwa bajuliana bannamubiru sayakazi tebakaddiwa bajja genda waza emyaka 6 bwanabeera myaka 6 ajja kubeera nga ndowooza nga waana bwanaweza emmeka bwanaweza 7 ajja kubeera ndowooza nga wa 5 ng'ali myaka 7 bakazi tebakaddiwa abakazi tebakaddiwa bano tukanga bano balaba alina abaana babwera ne maama takadde omanyi bagamba nti ebisesimu nsantamu bakaddiwa kakalukala namuntu bw'oba olina sente zo emirimu ogifuna mbu tokaddiwa puli abasinga bye bagamba nga bw'oyoyaako okunywa ng'okafuna bw'oyoyaaka ng'okafuna buli kimu okifunira mbudde kachikini okafuna ebyokulya obirira mbudde emirembe webaka bulungi n'okola kino gwamu otulo Uganda nakazi wenaku n'ensimbi yakolamu kampuni gyalina ya condominiums ekubira ddala ensimbi nakazi wejjukira information ginalaba ku mitimbagalo eraga nti ayinamuko ne ku migabo era yamu kubalina emigabo nti mweyo kampuni egisinga obungi etunda condominiums kika kya nnyumba zinga types of those apartments banga bwa apartments ninga munange ensonga zezo stay on YouTube platform bwate bamugambye munange nakazi we namugamba nti ndi single tuyinza okukitandika munange tofuwayo ensonga zezo era munawadde besonga nakazi bwe wuya bakakasiza muli single naye musoboteekayo okusaba kamwe tomanyi kiti kiyinza okukwatayo mukazi myaka tukuze naffe naye baba mukazi takaddi munange ensonga zezo mwongera okubanga mugyeekuumirako olw'ebisookako nange oluusi sometimes nga oba kikikino bataaki bagita Fali TV gimbagala nnyo mwena era nimbeebaza nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga bambi mwasubscribinga ne munyiga ku kale bagita Fali TV eyo ngavudde ngazikosaliza eno ewa mukyala mukulu Kadama yefuniddeyo ekizungu nagambye bakadama tebakyekooya emirimu mingi kati jjukira tuli mu Ramazaani emirimu mingi kati awaka kati Kadama aba afunye ekizungu ekye kimuwasizza ate emyaka gikyo gitambulidde gigenze agamba kanenge nakyo bwekinaafa ebyobugagga nga bisigalamu bino ebisajja ebizungu biba ne ssente bino kino Kadama kyeyafunye kirina essente kina ebizimbe mu Saudi Arabia omumbu
nansi wa ggwanga lya gundi lyaki lya Norway. Erize erizungu liva Norway nimba ati n'ebizimbe mu Saudi Arabia. Isajja lina ssente. Kampuni zaalyo zitunda byakwewunda bino bijoowe simanga jjuwale biki bwe bitibwe bityo byokwewunda. Kampuni kola ki ze bitunda ate n'ebimu abikola ki abyekolera. Uli sente ziri awo. Kadama yagambye bebi oba owunya olukuku. Manyi bagamba abazungu abasinga bawunya ekisu. Bawunya olukuku. Bakadama bebi babivaako. Bakuba bagamba omuzungu si mukadde si muvubuka si muto si muki. Bonna bawunya olukuku nembwa abakadde bawunya olukuku. Nati nawuli abagamba mbu n'abavubuka mbu bawunya olukuku. Anange kikafu wano olukuku Uganda. Tumanya abalwina abalwina olukuku mba tebanaaba. Kigeza abazungu tebanaaba. Nange nga jasikirabika luba lusu lwa bukadde. Luba lusu lwa bukadde. Dakuba tekyantabula kubanga bagamba n'abavubuka bakola ki baluwunya. Naye ng'ensonga z'omunange ezimu ku ezo zitambula akadde kano ku social media mbebazi ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale. Bagita Fadi TV Kadama bwate bwe yewangulidde ekyapa mu linnya lye. N'agamba nti nkoye emirimu gya Ramazani, nkoye emirimu gy'ekisiibo, emirimu mingi ba Kadama bakola omwezi guno mpaka egunaggwirako. Bakolera ddala ng'akalogo emirimu giba miyitirivu nga bw'okiwulira era baba kukola bukozi teri kuzikiza. Kukola bukozi teri kuzikiza. Emirimu bakola non-stop. Emirimu bakola non-stop teri kuzikiza. Obola abasinga balaba ebizungu ebiyitaayita ebibakonewo obugambo nga bagamba tugende bebi oba oli mukadde oli wa myaka meka saala mmanya kaŋŋende tomanya eyo gyenja okukola ki gyenja okufuna ku kasente akasinga kano n'okufuna ku ddembe. Ensonga z'omunange zitambula akadde kano ku social media. Omanyi bagamba nti gw'okutte gobba 10 yayimba akayimba munnange. Akayimba yakayimba 10 MC 10 Anko 10. Bagita Fadi TV UG Fadi UG SKB TV UG Kusale KR TV Uganda mbebaza nibagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale ekyamazembo ba Kadama bengedde okubanga bagenda n'abasajja abazungu ebisajja bibanga bi investor mawanga ag'abawalabu bakakana bagenzi nabi ate biba ne ssente. Biba ne ssente kubanga ebisinga biba n'ebizimbe mu Saudi ne manga g'abawalabu gye bibajja.